my friend Kato Lubwama, the children, family and friends, members of parliament that I've seen here present, the leadership of the art and culture fraternity, to single out a few National Culture Forum leadership, UMA leadership, NUKPAO leadership, the recently formed Federation of the Music Fraternity, the Uganda National Cultural Center management and staff, the art and culture stakeholders, the media, which I would prefer to call the fourth estate, distinguished mourners in your different capacities, ladies and gentlemen, good morning. I know it's not a very good morning, but I would say good morning. Chitalonyo. My name is Francis Peter Ojede, and I'm the Executive Director for Uganda National Cultural Center, where you are seated. And my role this morning is to welcome you. You're most welcome as we celebrate the life of a legend, of our friend, of a father. And you can say it everything in terms of art. Welcome to this particular day when we celebrate his life. I came to know Honorable Kato Lubwama in 2014. That's when I got to know him well. I just stayed here for a short while, but I got to know him because he came and introduced himself to me. And he told me the history of this place and also what he thinks this place should be like. He also told me why a lot of people never wanted to come here and what we needed to do. Ebyanumiza ebyokubasiba Waiswa toyogere mazima bafoginga visa ati bajja Russia bagitola ku NASA babagemera ku airport babayiza babasibira odi Kampala awo bakuba ati nze nje mbatoleyo nze nabateyo nalongo ne yabatolayo. But Waiswa, thank you so much for being Kato's good friend. All the time that nebanga lina lyabere Russia, they never lost contact in Uganda. Never. Era when he came back, natandika we bakoma era omukwano gwabwe gwadde gukyaliyo okutuusa kati naye nga kiri kibadde kituufu babasiba yabatungize visa. Kato ono yaleeta amagezi oba yali ategeka Kato bw'agyewandiika Diplox balejeti bano eyaba baabe mukibi tebajja bakibuuka tebajja naye kashaku ne abo nanga webale kunangere kalejeti okyogera abange bano be balejeti bennina abazukulu era bwoba oyagala okulaba balejeti ojja buzi tigenda olabe abazukulu balejeti balejeti abeeta abazanyi bamizanyi abakadde be bano naye abalala bagaana kubanga mukibize kyeyamaani ndi kyeyamaani owalejeti mujje mutwegatte mutuzanye ebintu ebirungi tuwandike nga omuzanyo gumu nga gwabalejeti abantu batulabe naye temwagala kutulaba temwagala kutulabe mwebale nnyo nsonyiwa abira ninjogeranga nangali ndowooza kagambe Kato. Toyanziza nnyo toyanzege
Tata Christopher Muchibi legend. It's nice to see Tata Smogere Wankaluwo, Langira Jackson Daula, Semala, Badu Matovu Bwerere, abantu. Auntie Jalia, Zali Mbikore mama wa Titi Tabeo. Night Bena Nakali Babano Bona Bazanyi Wakukutivu Bona Tusanyisa Obalaba. Mwebale nnyo, mwebale ddala. With all due respect, nja kwanjula bwe bazannyanga ebintu. Ate incidentally, nga n'oli mulongo nga ye Waiswa. Kati ono nga ye Kato. Waiswa Ebonny. Kidotukobebe. Guys, usiku chochote kwa wale tuliwani kama simagene gene katulu Lubwama kamezi usiku ya kanyola michiche tunaletu andika me and you eno senior baile senior kufanya bademu usiku je waletu andika tubade tuandika musanyo kwa famulungi nyo era kwa deko kuli Paul Magic loko Go TV neku DSTV na yino kakati avyono bana oyalio myaka 3 mwenjo mwezi 3 ngatuli fenna twatandika tutya na ina Yakava Kampala High School ngani trained by one of the best trainers in the industry Andukero Chibuka between the black powers bali wazanya wali Riverside Theater Sicho Kato sio mwali tasobola kuddamu kubanga afudde wenenga takula papa nagenda ne wananga there was Maria Mudagire Gola sio nakagawani angabesi twali banyi nnyo and by that time black power yalefunyemu obuzibu aba members abamu batusemu kati follow kwa Kampala High School katuli bazanyi we put up a good show abantu ne bajjula most of them were students. Kakati po yali azanya mupiira kuchagoro nesubu kama sanda okuja kono okusitula n'entebe okuzeeta mu theatre. Paul sina kinimbe tongati nimba you can't speak but I'm telling you that was the gospel truth. But how come era okwagala kwa ne Kato kwa kutya twaina naitiriaso olubamaze tuyingiza mu black powers eyagaba emmere nze yapa kali Katongo nze saafuna ono yalina akamere katono nnyo ng'ate naye kye bamuwadde sikangi nampaako omukwano gwaffe ne gutandikirawo mukatoko ka mwogo ne twagalana nnyo mu bulungi mu bubi ne mu ssanyu ne mu kunyolwa. Waliwo omwana waffe yasooka okuzaalibwa janganga Waiswa mutuuma erinnya ne mutuuma erinnya omwana nga ye Brenda nifujije kusyamalako ennaku ezo bbiri n'afa ne tugenda ewa boosi tuweka ssente tufune special tuteekemu omulamba yagaana tukoze tutya ne ŋŋamba Pawulo ono Pawulo manyi nti ye tugire omwana okutoya omulambo gw'omwana tuguteeka mu kikapu tugusiira ne teekako n'ebintu ebirala ne tulinnya taxi paka nkozi ye muntu gonna asooka okuzita enkozi bwe navaawo kati Pawulo byonkola sibitegeera otwamala okuziika omwana second person gwe naddemu okubalinga enkozi ali ngeze basha yali Waiswa awo naalwo yali afudde bingi nnyo bye twayitamu ne munnange oyo bingi batusibako mujukola banange twalina amagezi mangi gafe tetwagala kusiruwalira Uganda nga twagala tugendeko n'eweeru tuba tupanze ebintu byaffe bulungi byoba omuyayi twesanga ate tuli mabega wa poliisi omugenzi naalongo yeyatujjayo kyokka nga bosi
tumusabye tekera akasente wa ku poliisi Yakava yatujjayo oluwaliwo Show Masaka tugende tuzanye bantu n'atulima tugende tuzanye tumala okuzanya tuddayo baatugamba tuddeyo ku poliisi bwe twadde tumusaba sente teyazituwa bwe twaddeyo ne baddamu ne batugalira lwe lunaku olwasinga otuluma tumaze okuluzako emirembe egiri wabweru ate batuzizaayo munda netuwulira obusungu ne tutandika okweyiyayiya twasanga babe mukyalo awo bwe bali mu Black Powers tebalwala tebafiisa tebakolaki kwegambanga okuzanyako mutawaana gw'amaanyi nnyo obeera understand n'obeerawo omwaka ne guggwako negamba kati naye tunazanyako ddi ne tusala amagezi ne tutandika buli abeera kulabudisiini tikugenda mu kyaki ngamba ffe tusooka mu kyaki ate ffe tusembayo okuvaamu kubanga ndi kulinnya train ffe tusooka okuba nga tulinnya okuva mu train ffe tusembayo abantu batandika okujja nga batunotusinga ate tutandika okuzanya ng'abakadde ne tweyawulako ku balala ne tuzanya ekyobukadde nga ffe omuzanyi bagati abazadde ababiri mwe bali nga mwetuli batusabye Kato onkozere bubi nnyo ate n'omuzanyi gwaffe akanyoola bitya naigwe 2 weeks ago nalina ono nanga nti omanyi Waiswa mwana kati tugenda kuddayo ku level gye twaliko era si gye twasembayo okuzanya Kato nze naawe twali mu kabaala naye bye twayogera bye twazanya byonna nga ndabira ddala tuddeyo nga bwe twazanyanga nga tukyali nze mbeera kamuli gye nkolera ku rediyo embagita KBS ono akubira bukubiza essimu nti jangu tulina okushutinga nevayo nezijja mba ndi eyo nga fiina nkubira essimu tiyazomanyi tye muna ate tawese nga Pawulo andeseewo naye after all that suffering tugezezaako buli kimu kati waliwo kasimi akamu ketwakutira obwavu bwe tuluma nnyo tugezaako kuti waliwo essomero bagitira kyagweroodi tupanzepanze tuzanye akazannyo abaana batuwesende bambi wana bwa primary ne buyingira bwali bungi naye tulabanga muntu muzibu wakuzanyiranga mwana muto omuzannyo baali baguyita saamanya twakuyizayizaawo tufunemu ezaffe ez'amaanga netwogera nga okusoma bakuli okulungi nga bonna basirise netwo ndize ono Kato Lubwama ne Asira kusimoke bannange tugezaako buli kamu abaana basirise katonadde nolanga nti omanyi nti ye kati twekube bannange betwatandika okwekuba abaana bakuba enduulu nga wano wewali ekkubo netutandika okuzanya ebintu bitufuna akasente tubadde tusharinga bingi nnyo ne munnange ono naye Mukama Katonda bwatyo amunzigyeko wabula Kato okugenda ogenze naye ondekedde vouchers bantu mmwe mutwagala nga tuli balamu bantu mmwe mutwagala era bingi ebigenda okwogera nga basiika Kato nga bwe bagenda okulabirira abaana be okola ki but after 2 weeks no but nze mbadde ngenanga Kato Lubwama okushutinga I'm telling you nga sirabangako any artist agendayo nti oba yase kumulabako no naye nga mutundu nabadde temumanyiyo omusajja oyo kasokedde ava ettake bameka abaali bagezeewa Kato Lubwama abamu nabo gwe babadde babeebuza bwebuuza wajja abeera but now is dead you are gathered in numbers man I salute you